Jeno Katumba Wamala avuddeyo n'asiima ne yeebaza bannayuganda obuvumu bwe batuuseeko ensangi zino okuba nti kati basobola okulumba abakwata mmundu abatemula abantu n'abakolako ng'obuyinza bwe bulagira. Asiimye obwami ababodaboda abakutte abatemu abasse Jajja Lwomwa n'agamba kye baakoze kya buzira era agenda kubakwatako mu mukono abeebaze. N'agamba naffe ffenna gye tuli eyo tubeere ng'abaami abo. Bwe mulaba omuntu yenna akola ebikolobero ku bannansi ngatta abantu n'emmundu mumuyiikire omulundi gumu namwe mumukoleko ng'obuyinza bwe bulagira tusobole okufuna obujulizi baani ddala abatta abantu. Nti akyali mu kunyolwa, akyali mu maziga, buli lwajjukira omwana we engeri gye yafaamu yafa ayita Yesu. Nti ate n'omukulu w'ekika ky'endiga Jajja Lwomwa yafudde ayita Yesu. Nti naye bano abatta abantu bo balowooza ensi eno bagenda kugikungula. Abalangidde nti ne banabba byonna ebya Uganda ne babyezza tewali kye bagenda kukungula. Era olunaku lugenda kukya baffe babapimireko mukaaga kafuuti ako ka mukaaga ate bagambe n'okugamba osimye empanvu nnyo kendeezaako komaawo babaziike. Byonna bye babbye mu nsi babireke. N'olwekyo tewali agenda kukungula nsi eno. Abo bonna abakozesebwa oba abali emabega w'emmundu ezitta abantu abagambye beekubeko mu mitima kuba bajja kufa nabo. Bano babasookayo busoosi naye nabo essaawa yaabwe ejja. Asabye nno twagalane tubeere n'okwagala okwenjawulo lwe tujja okukulaakulanya eggwanga lyaffe. Naye waliwo omulembe ogwonoonye ensi eno twesabire ate nga tulwana nnyo. Kamukuwe Jeno Katumba Wamala ebigambo bino abyeyogerere. N'abooluganda bonna ab'omugenzi Bosa sabo atuwulidde enjiri akawungezi ka leero abantu ba Katonda mwenna kitalo ega ebibuuzo oyinza okubuuza ebibuuzo bingi nnyo. Tugenda netugamba nti twesanga ensolo naye nsuubira nti kati naawe twayitawo n'ensolo zitusinga. Empologoma bw'eba terina njala teyigga. Oyinza n'ogiyitako n'otambula nga terina njala. Omuntu okutta muntu munno atakulinaako kakwate oba kwekali simanyi. Naye gwe n'olaba ng'ekyo kyekikusanyusa okuba omuntu ow'emyaka gino egituludde. Omuntu abadde mu mbeera ze ez'emirembe, muweereza wa kkanisa, muweereza wa Bwakabaka mu ngeri ye mu kika kye, oganyulwamu ki era baaganyuddwamu ki? Ebibuuzo ebyo oyinza okubyebuuza nga ne ansa tokola ki? Togirina. Maama namwandu sinza kugaa nti mmanyi ky'oyitamu kubanga kiba kizibu. Gwe maama gwe obadde omanyi bwe mbadde mutambula ne munno, n'abaana mwe mubadde mumanyi taata bw'abadde abakwata. Naye tugamba nti kitalo nnyo. Omukulu bw'abadde abuulira nti anzijukizza muwala wange bwe yali afa naye yayita nti Yesu. Ne taata bwe yadde agenda yayise nti Yesu. Kitegeeza nti Yesu oyo bw'omumanya omumanyira ddala ne mu kiseera eky'okufa obeerawo. Era mu kukkiriza okwo katukkirize nti taata waffe waali kati ali mu kifuba kyani kya Yesu Kristo. Maama ekyo kyokka kikugumye. Kizibu nnyo okugaa nti tumanyi ky'oyita. Naye abantu abo Mukama ye yajja okukola ki? Kubasasula. Njagala simanyi baŋŋambye nti abantu abo bwe bakoze ekikolwa ekyo waliwo abagobye n'abeerawo n'omusajja eyatutte obuvumu n'akiika bodaboda oli n'agyekonako n'agwa. So omusumba bibadde ogamba nti buli omu abeere n'obuvunaanyizibwa
Omusajja oyo n'aba bodaboda abondoza bakoze ekyobuvunaanyizibwa ate ekyobuzira. Era bwe kinaaba kisoboka nze ng'omusirikale njagala mukwateko mu ngalo kubanga omusajja oyo yakoze ekyobuzira. Taata tagenda kudda naye maama waliwo ebibuuzo by'osigala nga weebuuza. Nze n'okutuusa kati nkyebuuza ti abatta omwana wange beebo bennyini oba nedda. Naye bw'aba nga waliwo eyakwatiddwa kale era kale oli tajja kudda naye era ki era kale anaatubuulira bw'aba ye yamutumye anaakola ki anaamwogera. Naye bannange ffenna tugenda naye lwaki omala obulamu bwa munno gw'otaaleeta mu nsi? Lwaki okomya obulamu bwa munno muntu gw'otaaleeta mu nsi? Mukulu wange omugenzi nk'oyo yalinanga akayimba agati tuli mu lugendo ffenna tukola ki? Tutambula tuddayo wa waffe muggulu. Teri agenda kulya nsi eno, teri. Ne bw'onoowaayirira ebyenkanawa bwe buba nga bwabadde bukyayi nga wali yatumya abaana bano yatumya abasajja bano okukola kino kye bakoze, naawe ensi togenda girya era bw'ogenda ogirekawo bakupimireko akatono ako mukaaga kumeka ne baba bagenda okwongera kologa takomaawo eyo mpanvu nnyo togenda girya. Ekikuttisa muno kiki? Bannaye twekube mu mutima bannayuganda, twekube mu mutima tuveemu omutima ogwo ogwekko, omutima ogutayagaliza, omutima ogwagala okugyawo bannaffe. Era nze bwe mpulira oluusi ennaku zino ebigambo ebimu ebyogerwa ebyokuwalana ebyokukola kimpulira bubi kubanga ensi yaffe omusumba ono ababuulidde y'emu ku nsi esinga obulungi mu nsi muno. Naye ate ffe ffennyini bannannyiniyo ffe tukola ki? Ffe tukyonoona. Nga Hajjat Bisa bw'abagambye ensonga eno etuuse mu kabinet era vice president n'akimanya ne tumubuulira tujja kuyita n'akawungeezi ka leero naye era tujja kukola entegeka. Maama Nabbosa tujja kukola entegeka nga gavumenti officially tuleete okukubagiza kwa gavumenti eri family. Ne bannange nze nja kubalekera ekigambo kimu, twagalane. Senga waliwo okwagala na bino birina tebyandikoze eki tebyandibaddewo. Osanga abaana bano senga waliwo okwagala banditse ne bagamba taata nti waliwo eyatumye tukole ki? Tukole kino. Naye emundu yino gye bandi bakoze eki? Batubadde. Naye obutabaawo okwagala naba tetulina kwagala eri bannaffe tujja kumala buli omu tujja kumalanganawo. Bannaye twagalane. Tewali kyoyinza kuba muntu munno okujjako okumwagala. Ate kulina bbeeyi oyagala bwagazi mwagale bwagazi. Yozi waliwo omuntu yali atubuulira n'agamba nti abakyala n'oli ne bw'aba akuwa omuwalana oba akuwalana gwe kyokola okera ku makya ng'ogenda ofukamira mu maaso akuwalanira ddala ng'omubuuza ojja kulanga ate yeeyongerayo agati oba aleese eddogo ng'oddamu ng'omubuuza ekinaavaamu ng'alekerawo okudduka. Twagalane, tuteeke omutima ogw'okwagala mu nda yaffe. Ensonga zino zijja kukola ki? Zijja kuggwaawo. Naye nga mmaliriza era njagala kwebaza musumba ono, oyogedde nnyo ku kyokkuza abaana. Ensonga eyo ssebo mugyogereko nnyo mu kkanisa kubanga abaana balowooza nti ffe enkula gye twakuzibwamu eri batuga nti those values zaali myaka gyammwe, kati balina kye bayita new values. Simanyi new values oba zeziriwa naye nga balina bo ze bayita values ezaabwe eziriwo kati nti kuno engeri gye twakuzibwamu okuwa abantu ekitiibwa, okuwaŋŋana ekitiibwa, nti ebyo byali byaffe byaki emabega.
Essebe enjiri mugibulire nnyo. Enjiri ey'omu Bible wate nayo kati waliwo enjiri ene ya miracle. Ekiro kyonna miracle. Toola tega miracle ejja. Simanyi sijja genda wala mu nsonga eyo kuba siri musumba naye ssebo mwongere okubuulira enjiri gye twakuliramu, enjiri eyatutambuza nga bwe tuli kati, era nsuubira tujja kutambula. Mbagala banenya kwebaza mwenna abazze. Bw'ogwibwako ensonga eno bw'olaba ku bantu oddamu amaanyi. Bw'olaba ku bantu omanya nti munno bw'obadde atuusibwako ensonga eno abadde abantu bamwagala newankubadde takola ki tadde. Mwebale nnyo okujja, mwebale nnyo. Ate kino kyaffe kya buwangwa, kino kyaffe kya buwangwa. Abantu giyita social capital. Mukulu ono gy'abadde ababulira ebweru ofiirwa n'obeera wekka n'omulambo gwo muki mu fulaati mu waka mu nnyumba. Naye kino ky'omuntu nti afunye ekizibu nga kino abantu ne mujja bwe muti balina ekyaffe kya buwangwa kya wano tuleme kusuula nnono zaffe, tugende tukubagize bannaffe nga bafunye ekizibu, ennyimbe tuzaabye, ebika tubyagale, n'entambuza y'emirimu gy'Obuganda gitambuze. Ssaabasajja twakuumye bubi, maama tujja kudda nga gavumenti eya wakati tukubagize mu butongole. Mukama abampeera omukisa, Mukama abakuume ekiro kino, ffenna tukuume kuba munnaye tetumanya nange nninza okuva wano nga nneererejja ogenda okutuuka wali nti abadde ki naye bwe yabadde teyabadde ku mukolo. Twagulabye omukolo gw'ekitiibwa ng'olaba omutaata asanyukidde omukolo, abazzukulu bamujajjase. Waliwo bambi n'omuzzukulu gwe nasaasidde yabadde ali mu saati yagenza amuwubira nga bwagoba emmotoka. Simanyi muzzukulu oyo bwafaanana bwali kati, naye ffenna katwesabire Mukama agira akola ki atuweezaawo. Mukama taata muwummuze mirembe, ebirungi byonna byakoledde ensi eno n'abantu be musasule mu musere. Taata Omukama amuwummuze mirembe n'ebirungi byakoledde ensi eno amusasule mu musera. Byebyo ebigambo bya kitaffe General Katumba Wamala eri ettemu erigenda maaso mu nsi yaffe, eri ettemu erigenda maaso mu Uganda yaffe, na kiki ekirina okukolebwa okumalawo ettemu lino. Ate nti twagalane, tuyigirize nnyo abaana okwagala, okwagalana, okweyagala, kyekijja okutuyambako okukuza abantu abaagala abalala, okukuza abantu abafaayo eri abalala, okukuza abantu abalumirirwa eri abalala. Nti ne bw'onotta banno ensi togenda kugikungula. Oli omusa akusooseyo obusoosi ne naawe ojja kgenda. Kati twebuuza nti ofunamu ki? Mufunamu ki mu kutta bannammwe? Botta mwana wa munno, gwe n'ofunamu ki? Tewali ekyofunamu. Kale mweyagale, ensi yammwe mwagiwamba, mulina obuyinza, mulina emmundu n'okutta mulina obuyinza ku bulamu bwaffe, naye nammwe olwammwe lujja. One day mujja kubyejjusa bye mbadde mukola abaana b'abannammwe, n'ate nga nammwe birimu batuukako. Mbalayirira bye mukoze abaana b'abantu nammwe mujja kutuuka ku baana bammwe, bazzukulu bammwe, nammwe muli kifiiringa. Kitalo nnyo ekya Lwomwa, tumusabire Omukama amuwummuze ekisa mirembe, amuwe ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere. Mbaagala nnyo mwenna, Omukama abankuumire, tujja kuba tuddamu bataayi mweraba.